Lyagulire lolaba wano lirese ensi ya Saudi Arabia ng'eswadde ng'erimu kuswaluka okutagambika. Eggwanga lya Saudi Arabia lino lirimu ku ggwanga erisinga okubaamu obuyisiraamu obungi ennyo nga ne kabba mweri nga na buli mulamuzi buli munamazzi mu nsi yonna yensi gyayagala okulamagamu. Naye kyabaddewo eno story gyolaba wano gyetadde wano yatambudde nnyo ku social media kwonna ne mu nsi yonna ng'eggwanga lya Saudi Arabia lyassa omwana omulenzi ekigambibwa nti naye yasse munne mu accident nga tagenderedde. Omulenzi ono gulaba wano yabadde avuga emmotoka n'akoona munne n'afa nga tagenderedde. Kati bannannyini mulenzi oli abazadde be ne balemerako nga baagala obwenkanya eri omwana waabwe ng'ekibonerezo n'amateeka ga sharia agafuga Saudi Arabia omuntu watta munne naye bamutta. Naye ono gwolaba wano yasse tagenderedde. Naye ebyo aba Saudi Arabia ne gavumenti ya Saudi Arabia n'amateeka gafuga Saudi Arabia gaaganya biwuliriza paka ngono mvuka na yattiddwa. Naye bannannyini muvuka ole yattiddwa ono mu kusembayo bakoze ekisoboka kyonna okwegayirira famire y'oli omulenzi yafiiridde mu accident yaganya okukkiriza. Neegaana ne baleeta buli kyabugagga ne baleeta ssente ne beetonda bannannyini mufuuli yasoose baaganya okusonyiwa. Kyekiraga okusonyiwa kuli luddawa mu ddiini ezimu. Abaddugavu ffe tugwira buli ddiini buli kyetusanze ne tukigwira olw'okuba baakituleetera. Nabana amadiini gye gava. Saudi Arabia eri ne Kaaba. Saudi Arabia buli mulamazi gyagenda okulamaga gituyita ensi entukuvu gitugambe erimu ebifo ebitukuvu ebivunaanyizibwa ku madiini ne ku Katonda. Baaganya okusonyiwa munnaabwe eyeetonze ne famire yonna. Taata yaleese mikwano gye gyonna gyetonde ono omulenzi aleme okuttibwa kubanga yasse munne nga tagenderedde. Baaganya bano bannannyini mulenzi baaganya okukkiriza ekisonyiwo. Beetonze basomye buli kitabo bajeyo buli mateeka ga Katonda ag'okwetonda. Bannannyini mulenzi oli yafiiridde mu accident baaganya okuwuliriza paka ng'ono eyakonyeseza accident Naye Bamusazeko obulago. Kikuwa kyakuyiga kibanyawule bassebo. Eddiini zitusomesa okusonyiwa. Eddiini zitusomesa okwetonda. Nti omuntu bwe yeetonda asonyiyibwanga. Naye bano aba Saudi Arabia baaganya okwetonda kwa bano paka nga omwana waabwe bamusse. Abazadde bono omwana gwe basazeeko obulago baakoze buli ekisoboka kyonna okulaba nga omwana waabwe tasalibwako obulago. Bayambuddeko n'ebitibwa by'obusiraamu byonna babyeyambuddeko. Beekoze buli ekiteetaagisa mu ddiini ya busiraamu nga balaga obusungu ku mutima. Naye baaganye bali okukkiriza paka nga nabo balabye ng'omwana waabali naye asaliddwako obulago paka era bwe bakikoze. Kino kiraga ki? Kino kitadde wala nnyo eddiini y'Obuyisiraamu. Kitadde wala nnyo enzikiriza y'Obuyisiraamu. Kitadde wala nnyo eggwanga ly'obwi Saudi Arabia. Kino kireese abasiraamu abamu kutandika okwekutulamu ebibinja. Kireese abasiraamu kutandika okwekutulamu eddiini y'Obuyisiraamu. Eyo Saudi Arabia banga Saudi Arabia efugibwa ku mateeka ga Saudi Arabia. Naye bulijjo tumanyi nti okusonyiyibwa kwe kusooka. Naye bano baaganya okukkiriza. Ono yasse munne nga tagenderedde mu accident. Ne beetonda. Bannannyini mulenzi yafiiridde mu accident. Baweweddeko ng'ono omulenzi eyakoze accident bamusse. Muganda wange alaba vidiyo eno. Weegendereze eddiini ze tugoberera. Olaba amadiini gye gava. Tebasobola kusonyiwa bannaabwe bafaanagana kkala. Kati gwe omuddugavu wattu. Gwe simanyi Katongole, gwe simanyi Mutyaba, gwe simanyi Kaboggozi, gwe simanyi Aisha. Eyabuukira ekigaali ky'eddiini ekyali kitambula. Gwe olikolebwa otya? Olaba abantu be tulabirako ffenna mu nsi yonna baaganya okusonyiwa munnaabwe eyakoze accident. Kyandibadde kyakulabirako senga baasonyiye. Naye batulaze ekyokulabirako kibi nnyo okugaana okusonyiwa omulenzi eyakoze accident. Paka naye ng'attiddwa mu myaka emito. Golowooza bano bannannyini famire eyo ne yasaliddwako obulago. Golowooza bagenda kitwala batya ku mateeka g'Obuyisiraamu. Nkiddamu Mr. President, omusajja agenda okutta bamuyita Matthias Mpuuga Nsamba ne kagulupu ke. Missions jenzi kugamba. Naye obudde kintu kikulu nnyo. Mwenna abatamanyi Matthias Mpuuga Nsamba noza mwamutegedde. Ebibuuzo bibaddewo twagamba abantu bapostinga ne bagala okupostinga. Ne tugamba abantu bakumiriza abantu bagende babaniza omukulembeze tebaagenze. Naye President Rwamukutte
fena basinga obutwali bagenda mutwala mu either ku CMI oba ku CID ekibuli fenna twali tumanyi president either bamutwala ku CMI oba mutwala ku CID ekibuli kubanga jjukira polisi yagambako nti we have summoned him at the CID headquarters in Chibuli to answer some questions. So we thought that the moment he was kidnapped, we thought that it's going to be taken to further investigations, either at CID Chibuli or at CMY, at the Chief of Military Intelligence. But tebachikoze. Bamukutte, baba manji baade bamutwala. Kati kibuzo kiri nti Mukulu Mpuga Mathias ne kagulupu ko mwategedde mutya kubanga ko kisete ababadde ku kisete mumanyi bulungi bali ba MPs badde nga bana basatu. Mathias Mpuga wategedde otya nti president bamuleta magere? That's the one question. Era gwa soseyo. Kyekisokera wategedde otya nti ajja magere? Naye nga ate ku kisawe tewagenzeeyo era tewakunga bantu gendayo kumunona kichecha ekyakutano dogende wa Kyagulanyi nga Kyagulanyi yabadde naffe tumanyi wajali bamutwala gwategedde otya bamuleta waka. Kyekisokera da mu kibuzo ekisoka. Ekyokubiri omwami ono before nga president anatuuka ngera kuzo mwezi 4 yasinkana yosere bamuwa ensimbi bamuwa sente okuba nti bagezaako okuzibikiriza n'okuzibikiriza obutakola bintu ebyo era nga abantu abagabana sente ezo kuliko abantu bano wammanga Mpuga yennyini kuliko omukyala Joyce Baagala Segona akali amagwa Muwanga Kivumbi ne abantu bali bana kuliko Mpuga Mathias kuliko Joyce Baagala Segona Lubega akali amagwa ne Muwanga Kivumbi n'abala sente bazifuna. Mr. President, do you hear that? Ekyo kiwulidde bulungi nnyo sente bazifuna kuba tukyagenda mu maaso video akatandika butandisi nga bafuna sente ez'okusabotaginga country tour gye walimu okwetola ebitundu ebire bya Uganda bafuna sente okusabotaginga n'obuta participating in the first campaign trail yasookawo te participate kuba bafuna sente. Kati bulijjo mbagamba nti Mpuga bamuteekawo to compress ba MP ba councillors n'abantu abalina okusobola okugaba abantu tisituke. Mwenna mulabye video kubanga sikina budde bwa video resonga tuna important information gye twagala okukola wabula ekifaananyi kino let me see bana kikutte bulungi nnyo kyenjagala obbalaga wano kino ekifaananyi kino ekyo ekiraga Mpuga ng'ateekawo ekibatu kye ayimiriza omukulembeze ogendo kima bodyguard we that his ogwe mulimu gwe gwalina okukola to control era yabera meeting aga I will control. So Mr. President, let me inform you, if no one is going to tell you this, Mpuga and his group, when they sit in their meeting after or when they meet Museveni and his family, they easily tell him that for last our work is to control but Kyagulanyi Center and the entire loop. So kino kyabadde akola yalwadde yadde akola control. Yesobola yasadde okuteekako galubindi zino okutasobola kulaga facial expression ye. Mpuga bw'oba tolina commission yakutta Kyagulanyi takumukontrolinga. Mu mateeka mpozi oli oyo omupya toteekeddwa kuwa order yonna nga toli mu premises ez'owano wammanga nga toli mu office yo ey'obwaluupu obanga oteekeddwa okuba nga bateeka ng'ogawa mu office yo ey'obwaluupu ng'oli mu parliament oba ng'oli mu makaago so si ku private property ng'eya Robert Kyagulanyi Center. That was a mistake. Kyagulanyi is the proprietor of that land and the house and premises, so it was unprofessional ekyako exposing to stop Robert Kyagulanyi Center nga ali ku property ye ku premises ze nga running rights za chaliwo ba bodyguard we nomugamba togendayo please okujja kunga abantu mulina maaso ono guy musota Robert Kyagulanyi Center mu akatwa obesa seligendo okutta yoyo musajja kwa mission ajirira. It was a mistake gye wakoze to stop a person on his premises. It is impossible. Mission is to compress and to control. So mukulu wa Robert Kyagulanyi Center mu president boya agala ku controllinga ngo musajja mission kuba yabadde agaba kamwe nti akola. Ikusabula TV. Ba MP monna 56 mwavudde wanga ku kisawo temwabaddeyo.
Muli masuuti, tuli mu lutalo muli masuuti. Ka video kaluwa. Saagala kazanya. Just njala balaga bulazi. Njala balaga bulazi wano. Kaka wano. Bonna nga bwe baliyo mu parliament. Bonna basobodde okujja. Nola muze abagamba people power ku kisemo aderudawa era ani kumwe ya postinga kuliko abantu nga basatu ba postinga. Mwajje wa guts ne balls ezisobola okugamba nti mugenze makaga akyagula mwambadde amasuuti nga leto adde mu lutalo. Mwete mulowooza nti Kyagulanyi abategera lwakuba nti abasiriikiridde. Kale bambi mweyambudde ne musigala bute ne musigala buswa. Kati nno luutu gye tuddako kukola katugenda kusabula buli kintu twagala kumanya kati.